Mufumbiro lwaki wandi mu myebeera agenda azike nzo olunaku lwe nasanga family ya Amin ab'enganda za Amin nga bibasiika chapati ejuba emerikia mu Sudan abantu bategeere nti ensi ekyuka kisoboka ogwali baminisaazi abadduka n'oboto okugenda e Tanzania baatuuka ne bakuba buloka nga sente ziweddewo. byonyumyako byadda kati sente we bazimbira bazireka wano ze bayina ebweru nga nkwate n'ebizimbe nga bikwate si bipya naye ffenna si kye twandiyagadde era si kye tuwagala okudisikasinga neva naye twekube mu mutima tugambe Uganda tugijyamu tutya ffenna. Naye bwe nalabye ebintu ebyagudde ku Waiswa Mufumbiro ekisookera ddala mukazi we atuuse okufa nga talabye kubba. Ne basabayo omulamuzi ne bamusaba ne Ssekusaba yenna tuyambe Waiswa Mufumbira omukazi mulwadde agenda alabirire mukazi we. Era bbeiro ne bagimumma. Kati olwaleero Katonda aleese ekigezi eky'amaanyi Waiswa Mufumbirwa omukazi akoze eki? Afudde mu bulamu bw'ensi eno talabye bba abaana basigadde awaka mumanye nti muzze kulembera baki bantu bambi kati omukyala ebigambo bye byandigambye omwami omanyi teri kiruma byonna yafudde nabyo natalina gwakigambye tamukubira essimu nti ewakiri abimuteeraawo nalabe kakiriiki akamusijja nakakera lirayingako nnyo nja kumala keetegereza Waiswa nga bamaze okumubikira n'empisa gye yayisiddwamu mu kkomera. You can't believe it. N'ebyo byonna mubikola mu nsi naye mumanye ekintu eki nti bukya ku makya nga toli mu buyinza. Ate olunaku gye luli. Ate olunaku okwagala n'obutayagala gye luli. Nnyoko bwakuzaala olutuuka ku nsi kukaaba. Era n'olunaku lwo lw'oliva mu nsi kukaaba. Nolwo gye luli. Naye mukakkane amaanyi tegali asinga buli mukazi awaasa mbazzi. Amazima gali nti Mufumbiro ne bwe yandibadde mubi emirundi 10. Ekyokugenda aziike mukyala we kyanditadde kisezza obubi bwe wabbali. Exactly. Tali kugwa treason, tali kugwa murder. Kuba ne bwe bagamba inciting violence tewali yatema munne. Nina gwe nakigambye okujjako nga banaaba beekubye mu mutima. Naye sira wa gavumenti ya President Museveni kuta Mufumbiro agenda aziike. Simanyi biri mu kooti kuba ino video njikoze tannabakola ki kujja tanaba kujja mu kooti naye sira bawo mukisa ekisookera ddala buli abantu bonna n'abo abali mu kooti abaasoma amateeka tewakyali n'omu ayimirira ku nnyingo z'amateeka alinda kasimu asooka asalewo. Abalamuzi betwayinanga abalamuzi President Museveni be yasangawo ajje mu gavumenti tekukyali n'omu. Majority abaliyo bakada ba NRM mu bulamuzi. Ne bya Mukama yaliko ndagenda bya Bakama ayi Mukama bya ono gundi justice bya Bakama ono bya kulonda ise kada bya Bakama muri kodi zeze nagamba ye musajje yarumiriza Besigye n'omukwato gamba ndi musango okwato omukazi obyera bibi wamma wakingamba ko Rozi bya Bakama Nandutu ekigendererwa tekyali kiki kyali kyani bakimuyingiza mu buyingiza era bonna abaakirimu n'abaatwala amabaati n'abagamba nze nasanga bando nga baginsuulidde mu lujjaani omulala yateeteddwa mu kooti n'abasigisi mu busa balese Nandutu yekka. Naye ani ataatwala? Prime Minister yatwala, Minister of Finance yatwala. Nedda ndowooza ekimuvu Nandutu si yewe w'ensonga z'Ekalamojja. Anti Nandutu kyebudegani abakimuyingizaamu bo tebalabikira mu kamera. Yes.
kiringa kugamba nti omulambo gufubutudde omusezi kuba biri otasaani. Mwami Kirumira nagaye ebibozi byonsi byagala binsesa nti omulambo gugoba omusezi. Kutaasa omulamu kuba omulambo gwafa. Ono yalumbye gwaki kikuba. Muhoozi ayina kyakola kati ebiseera bino byonna okulaga nti is above. Eno fakita nnene nnyo mu majjooko. Fakita nnene. Okulaga amaanyi go. Kinene nnyo. Lwaki? Ekintu ekikutte otya. Obeera semaka awaka n'otandika okusenenva wadde go waziguze ereese ekwogerako. Ano Mwami Kirumira. Muhoozi asenenva. Powers z'oteeka ku banno zimatali. Ate mulimu egi etya? Yemu. Luli President Museveni abadde ajja n'alicruiting abaana ba senior 6 n'aba degrees and whatever. What happened in the army now? Abayingira babajjawo. Okyabalaba? Kuba balanganga. Oba olina senior 6, oba olina degree, come and join the army. Kati bya selective. Kati biri luddawo. Mbulira we biri. Oli mu Uganda nange mwenda. Egi yammwe mwenna temulabanga ku gavumenti zikwa. Ffenna kitulinze. Gavumenti kasejjibwake essente zonna eziva ebweru. Kyekitukuba kati. Temulina kirala. Ebintu okulinya wano. Yesigale yino okuyimirirawo. Kati dda ku ffe. Twali kwa Amini nga tuwozesa Butanga. Tuddayo ku kyamuzeeyi. Sanctions kasazisibwa ku nsi babba. Ate ya Amini yaddira gundi ze yayina. Amini kye yakola ekyenjawulo yagenda naddira amafuta ge yayina agalizaavu ezaali ejjindi n'agawa abantu nadda ku kyenja n'avuga kyenja kuba ensi yali emwagala kyesimanyi nti President Museveni ayinza okukisobola gwe 7 obimanyi nandi kyekyandibadde twetaaga tumulabeku 7 bye yafunye ku kusanja Kampala nga tolinawo amagye yenna akukoze. No asobola gwe byonyumya byammwe bya nupu mwaba nupu bwe mubeera kubulira ebyo byammwe no asobola. So tugenze kati tuli bya nnaku nno kati olwaliro ekitole kya sabbuuni kyenkana kiro y'ebijanja. Ate amafuta gandisigala byekaawa munga gali ku kakaaga. Kitegedde naye ate kinewuunyisa kimu luli eddebe ly'emmwanyi limu libadde litwala kiro ez'ennyama meka awaka. Kati genda olabe sente eziririmu. Ffe waffe ennyama nno kati yeerinye yeegi. Awo tujja. Owamwe ekyali kumeka gumu kitundu. Ate wo ekyo nawano ebiri ewaffe tugigula ebiri era ndi mumativu abamu akanyama tugenda kavaako oba tusigalire. Ate nga nkuwa ku statistics asembyeyo omuntu asembayo okulya ennyama mu Uganda asembayo okulya ennyama alya hafu omwaka. Nga babaliddeko n'ebifi byalya mu lumbe. Twaliza muli kati analysis oyo omukolera wanaawo. Sokoleke nti omuntu mu mwaka mulamba alya hafu ja ku nnyama bwagula ennyama ne bawaaka abaana naye gye bamuwadde ne gyalidde mu lumbe ne kumbaga tulya hafu omwaka. Hafu aginywezeza asembayo okulya ennyo okulya obubi alya hafu. Kyolaba nti omuntu agamba nti Uganda egenze mu middle status income aba mujega. Kale basebo ne banywa mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera mwebale okubanga gye muli lunaku lwa kutaano tuwunzika Friday wiiki ebadde empanvu wiiki ebaddemu ebizibu mulimu n'abagifuniddemu ebirungi abasubscribing n'abaliking n'abasharing mbebaliza ddala mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okubanga mutugoberera nze ng'omunsiima akadde ke mufissa ne mutulaba abasubscribing n'abasharing mwebale ddala. Mwami Kirumira ono abadde atubuzeeko ebbanga tebola mufunye mufulu swingi saagala mwefunyise banyala tuwogere ensi etegere byeyinza okubanga ebadde musubwa abamugoberera abamumanyi ndowooza mmwe kati ekyammwe kyawedde dda mukalire ndi naye and I want to assure you Saturday drone mpozi nga tali mu Uganda nja musanga nga yonna gy'anaalabanga tugikole
ate n'olwokutaano bwe tunaba tusobodde ofuna obudde era nawe tumunoonyenga tubeerewo naye nga tubeera ne kusajjabbi ne tubeera n'ono tujja ba tukyusakyusa ababuuzeeko olwokutaano luno then oluvannyuma tutandikire wano. Abana mbalamusizza nnyo era ne mbeebaza mwenna olwakadde ke muwaayo ne mugoberera ebifa mu ggwanga. Abantu badde bakumbuuza Sebwato Lawrence Ibrahimu banne bangi nga ne bampeereza ku magi kweriira nze nange ate kamera si gye tulimu yena naye wali wajja yatugambye epano yange yonna ayagala gikyalira bamuyita Lwere ali USA eyo of course era ndowooza yeggwe ne mwami Kayiira oba ne mwami Kiddu be yaŋŋamba basatu bw'anaatuuka muno ajja twoca naye abaana bokyokulwa kuba ndowooza ffe balowooza oba tuli bagagga mubamu abalinamu kasete ng'asobola okugaaka nkuba olyeko babeerako kakati wiiki eggwako mwami Kirumira leero lwakutaano National Unity Platform afiiriddwa okusookera ddala era kantwale omukisa guno okubagiza bakama bange bonna deputy spokesperson olw'okufiirwa mukyala waffe owayiswa Mufumbira nga tumanyi nga deputy spokesperson wa party bannange kitalo nnyo kitalo ddala Mukama Katonda nno yaleese ekigezo eky'amaanyi nnyo ate nga twafunye obuzibu obulala era nabwo njagala mukubuulire eti nti eggwanga lino olikuva lyava ku mmoto eya For God and My Country kuba libadde eggwanga erikulemberwa Katonda obukkiriza kwe baabuzimbira For God and My Country naye eggwanga lino lyafuna obuzibuzi simanyi nakumanya oba batukulembera basabira wa ndwaki simanyi kubangeza nnyo okulaba abasabiddeko ennamirembe omwaka ne guggwako n'okwata omulala naye bwe nalabye ebintu ebyagudde ku Waiswa Mufumbira ekisookera ddala mukazi we atuuse okufa nga talabye kubba ne basabayo omulamuzi ne bamusaba nese kusaba yenna tuyambe Waiswa Mufumbira omukazi mulwadde agenda alabirire mukazi we era bbeiro ne bagimumma kati olwaleero Katonda aleese ekigezo eky'amaanyi Waiswa Mufumbira omukazi akoze eki afudde mu bulamu bw'ensi eno talabye bba abaana basigadde awaka kitaabwe ali mu kkomera nalabye obwana obuto engeri ate kuba nti NUP yetaaga era mbeebaza nnyo ab'okukitebe olw'obudduukirize n'obulabirizi bwe bakola mu bantu baffe abaasibwa mu makomera mulamu kyesitera nnyo okutya lyekkomera ly'ebyobufuzi kubanga bolese ebweru tebabeera mu mbeera nti lwaki yabbye ate lwaki yakoze kino ate lwaki yatemudde kubanga ekyakutwalayo kiba kya byabufuzi bangi nnyo ne President Museveni bwe yawa ebifo nga yabajja luzira era abamu ku abo benkugamba mwe muli Jeje Odongo kubanga ekimusibya Kabamba Museveni kujja okuba Kabamba baayita mu ye nga bakulembeddwa Mama Mbabazi eyo history ye munyina mbubungi banayite mu nnumba kubanga nina history wange naye Waiswa Mufumbira nawulidde ennaku kati olwaleero bwe babanga basaba bbeiro akkirizibwe agenda azike ku mukazi we ng'ate nakyo kikyali kizibu ne mu kooti tebamuleese balaka tebanamuleeta sinalabako nga bamuleeta naye nga bate balina bwe bamala okwebuuza ate nabo nga bali bize mu birala mu ggwanga lye bayita Uganda eriyina motto For God and My Country ennaku teeberezaamu kati abaana bano Waiswa gomye ebondi singa bunaakya ku makya inikeesi ng'omusanga aguwangudde naye obulumi bw'omuyisizaamu abantu abamugoberera abamuyinamu obwesige mutima kigo bakuyinako ku ggwe ekintu ekyolulala nakibagamba nenga mpobuze ni magamba abantu bano balaba ekiri mu ggwanga
obukyayi bw'osiga wansi wano abantu obasuubidde kusasulaani kubanga naawe ozadde n'abaana bo bazadde abantu banaasasulaani kubanga kiriza obagaana olowooza mwami Kirumire ba myaka 10 twabeera wano Obote bwe yali akomawo Obote wano yagamba Obote 2 yagamba tewali alitujja mu ggwanga lye bayita ki Uganda kati ali mayiti bagijawo buli lwobeeranga mu nsi ng'okkirira lowoozayo akasozi tubigamba mmwe abali mu buyinza olwaleero mutandika okwekuba mu kifuba ku lw'eggwanga lyaffe Uganda. Ffenna tuli bannansi famire ya Waswa Mufumbiro olwaleero ekuŋŋaanye eggwanga Uganda lyonna likuŋŋaanye omuziikirako naye nga Waswa Mufumbira ali mu kkomera ne ku misango egitamanyiddwa kubanga nabo bamugaa guno tugukugjeeko ate ojuzibwa okuma omuliro mu bantu izite big case yenkana eyassa omuntu eremesa omuntu ogenda okuziika omuntu we ekkonde eri abantu lye bakusigaddeko ku mutima lwaki Uganda bagivuga bwe batyo olwaleero eggwanga lino Uganda terikyatambula nga bw'oliraba otuula ku TV ono akayanira mataka ono yasse gundi ono yasse kino ebbanga eryo lye tugenda okuwangalira mu mbeera eryo nedda ekyamazima mwekube mu kifuba mumanye nti muzze kulembera baki bantu bambi kati omukyala ebigambo bye byandigambye omwami omanyi teri kiruma byonna yafudde nabyo nga talina gwakigambye tamukubira essimu nti ewakiri abimuteeraawo nalabe kakiriiki akamusijja nakakera lirayingako nnyo nja kumala ketegereza wayiswa nga bamaze okumubikira n'empisa gye yayisiddwamu mu kkomera. You can't believe it. N'ebyo byonna mubikola mu nsi naye mumanye ekintu eki nti bukya ku makya nga toli mu buyinza ate olunaku gye luli ate olunaku okwagala n'obutayagala gye luli nnyoko bwakuzaala olutuuka ku nsi kukaaba era n'olunaku lwo lw'oliva mu nsi kukaaba nalwo gye luli naye mukakkane amaanyi tegalya singa buli mukazi awaasa mbazzi. Amazima gali nti Mufumbiro ne bwe yandibadde mubi emirundi 10 ekyokugenda aziike mukyala we kyanditadde kisezza obubi bwe wabbali. Exactly. Tali kugwa treason, tali kugwa murder, kuba ne bwe bagamba inciting violence tewali yatema munne. Nina gwe nakigambye okujjako nga banaaba beekubye mu mutima naye sira wa gavumenti ya President Museveni kuta Mufumbiro agenda aziike. Simanyi biri mu kooti kuba ino video njikoze tannabakola ki kujja tanaba kujja mu kooti naye sira bawo mukisa ekisookera ddala buli abantu bonna n'abo abali mu kooti abaasoma amateeka tewakyali n'omu ayimirira ku nnyingo z'amateeka alinda kasimu asooka asalewo. Abalamuzi betwayinanga abalamuzi President Museveni be yasangawo ajje mu gavumenti tekukyali n'omu. Majority abaliyo bakanda ba NRM mu bulamuzi ne bya Mukama yaliko ndagenda bya Bakama ayi Mukama bya ono gundi justice bya Bakama ono bya kulonda ize kada bya Bakama muri kodize nagamba ye musajje yarumiriza Besigye n'omukwato gama ndi musango okwato omukazi obyera bibi wamma wakingamba ko rozi bya Bakama zipi wakada banasi bino babitunulira mu element te bagamba
tekinkwatidde ku wange waliwo olugero lwawo olutegeeza nti bwe kiba tekiri ku ggwe you don't mind naye ng'ate weeredde nti kiyinza okutuuka ojja kukya ku makya ng'ate kiriwo. bano bwe babiraba basooka ne beebuuza Mufumbiro lwaki wandimumye ebbeera agenda azike mukyala we. Olunaku lwe nasanga famire ya Amin ab'eŋŋanda za Amin nga be basiika capati e Juba Amerika mu Sudan abantu bategeere nti ensi ekyuka. Tekisoboka ogwo gwali baminisiters abadduka n'oboto okugenda e Tanzania baatuuka ne bakuba bulooka nga sente ziweddewo. byonyumyako byadda kati sente we bazireka wano ze baayina ebweru nga nkwate n'ebizimbe nga bikwate si bipya naye ffenna si kye twandiyagadde era si kye tuwagala okudisikasinga neva naye twekube mu mutima tugambe Uganda tugijyamu tutya ffenna. Muganda wotafiira akabira mu kkomera onyumya kuta Mufumbiro kugenda kuziika ebintu si byangu mwami Kirumira nkuwulira obutiko obukonya nti ebijanjalo mu bitekete muganda wotafiire bakugamba mbu anatekoze vidiyo eno nga sinnaba kulaba Mufumbiro ng'aleetebwa mu kkooti we tugikolera naye emikisa gya Mufumbiro ogenda okumukkiriza agenda alabe mukazi we sigiraba azike mukazi we. Kati okimanyi ne Mufumbiro agamba nti mukyala we waaki teyandifudde ng'ali bweru. Ekyo si yekka n'okumatiza abantu abalala bonna bamwetoolodde si yekka abasigadde bweru mikwano gya Mufumbira baganda ba Mufumbira naffe bannansi otumatiza otya ti omukazi oli yandifudde wadde yandibadde wakufa kuba ffenna tujja kufa. Nti abantu bakizimbye nnyo ng'ate kyekituufu nti ebirowoozo biyinza okuba byegasse mu kansa nefuuka depression. N'ebyo byonna kubanga kyemanyi ku kansa tattira mu mwaka alwala awolwawo omukazi oyo yandibadde ng'akyaliwo. Kati ate n'olunaku lwe bakwata Mufumbiro olunaku lwe bamunenyeza nti lwe yali ku parade si lwe yali mu ddwaliro era nga jjanjaba mukyala we oyo omugenzi kati kati okujjawo kati abakyali abaana bato mwe mutaala bakulu twabeera ku gavumenti y'obote nga waliwo n'ababeerawo ng'omulimu gwabwe kuyunga section ku bantu. Bino mumulabanga ebipya kuwaayiriza nga gwe mulimu ng'akaba n'amaziga pozi gwali musango gwa Besigye gwe baleeta omujulizi nga bamuwayalinze amatu eno alinamu microphone headset awuliriza bibamugambye bwayitabira mu kooti ngasooka ojjeko ng'alinamu munda gwali musango gwa Besigye omanyi ffe abaludde wano ku nsi naddala kati ffe abali mu sekita ya information y'amawulire tumanya bingi naye n'ogamba bano be banaabijjukira banaalibgana emmere ntibajja kigana kati tetubajjukira. Waliwo ekintu baneeka tusabe Katonda kyonna ky'anaaba aleese omukyala yafudde wakuziika leero mbalayi bali Luzira ku St. Susan Luzira we basabidde jjo baabadde Namirembe. Kati ebyo byonna kabibeewo naye ekisinga eddi waliwo ekintu ekyannumye baatulonze ne batuteeka ku district level. Watutadde ku district level tugenze kukolera bantu naye ate ministry ya works yakozeeyo ekyenjawulo ekiyinza n'okwewuunyisa nti gavumenti palamenti yali batutegekedde buli district okufuna akawumbi kamu aka road fund tekakoze ye mwaka gumu gwokka. Kati akawumbi ako bamemba ba palamenti bajja ne batuula gye bayita ne tufuna gye bayita roads committee bagituulako ne tutandika okutemaatema zino zigende eno tukole enguudo z'egindi. Kati tubadde n'enkola nti wadde oluguudo terukoleddwa nnyo naye tuzikole buli abantu baffe basobole okukola ki okutambula nga tokozeemu lumu. Olwaleero minisita wa works akugamba sente ezo zijje nga bakwataganye ne inginiya bakole oluguudo lumu naye balukole nnyo. Kiki bategeeza sente ezo ziggwere ku luguudo lutya
lumu ate sirabanga kya busiru kyenkanidde awo lwaki kakati ekisookera ddala mu byonna eno nga Kasanda district kwe Mangereza tulina constituency 3 oluguudo lwe banaalukola mu constituency ya Nsamba gwe abeewuwo ogenda bagamba oti abeebukwe nti Nsamba ye yakoze enguudo zonna nga zijjudde ziwomogose ebinnya abantu tebalina wakyabikoola atayogera na mu palamenti kati Nsamba omumye olw'okuba opposition ondegedde kati tufunye era kyawaliriza ne Honorable Patrick Nsamba okuva ku Lords Committee owa chairman agetaddako nedda kati kakino bino ebyekijega bibeewo nga chairman Lords Committee wa NRM wa buli lwanakiwakanya bajja gamba wakana lwakuba si waki nedda nkakoze ekyafaayo tekisange kambaka wa parliament kudduka ka committee yagambye tekisoboka katuddaawo kati naabe naali mubaleeteko waabwe ajja kikulembe olwaleero wakiviirire kati olwo tubadde nga kansala ojja n'omanya amakubo amabi g'oyina ne gagenda mu Lords Committee ne Kalwana neereeta Kasanda neereeta Town Council Bukuya neereeta Manyoga Seka neereeta ffenna ne tugatta tugamba tukole oluguudo luno na luno sente ezo kuba ffe tubali tukola kilomita 408 kati bibe nabyo bimala okuvaawo abantu tugenda bagamba ki kiri mu bubbi oba kirimu ki gavumenti y'Obote era bwe yali egenda obuyinza bwonna babujjayo wansi ne babweza batutte umeme akati bw'onoleeta jjukira kaawo gw'otadde ku disitulikiti si muzaale waawo n'ebifo eno mu kyalo tabimanyi n'inginiya gw'oleese n'ebifa mu kyalo tabikoleki tamanyi nguudo mbi n'enguudo embi tamanyi na nguudo zirina bizinesi bakwatagane ne minisita atudde e Kampala ngakane nako leero wadde siwagira ku Anita Amongo leero nalabye ng'obwongo kuba kyabadde presented by Honorable Patrick Nsamba mu parliament ne nalabye ne Anita Amongo nga naye bimusobedde ng'ekyogamba abantu takikole nga takiina ndi buli kasente konna kati kali collected kazzeeyo wa mu bantu mu gavumenti is a serious problem tuddayo okulaba ku nguudo ezaaliwo nga Museveni awamba Kampala yenna ng'ajjudde ebinnya biti nene kati bikyalimu bayive okuvugira mu Kampala banvugire Mubende kubanga Mubende temuli binnya kati Usi Media tuyambako olwe Mubende ate kati lutuyamba nako ngamba mu tawuni mbanga luno olwaffe ndi kati obanga olina mukazi ayagala kuzaala omuvugiro lumenya nze ndowooza nsuubira kyekyalo ate ebibozi byozi olumu nalwanye eddaga wozi tugayimirize lazima onoonyawo kisonseka ogitegedde kale nno embeera efaanana bwe Agnes Nandutu bamusingisiza omusango gw'okubba amabaale abalala baagubajja mudda ye bamusingisiza olwaleero yeetonze alabiseko mu kooti abantu bwe balitegeera gavumenti y'abamafiya balitegeera Nandutu ekigendererwa tekyali kiki kyali kyani baakimuyingizamu buyingiza era bonna abaakirimu n'abaatwala amabaati n'abaagamba nze nasanga bandu nga baginsuulidde mu lujjaani omulala yateeteddwa mu kooti n'abasingisibwa omusango baalese Nandutu yekka naye ani ataatwala Prime Minister yatwala nedda ndowooza olwo ekimuvu Nandutu si w'ensonga z'ekalamojja anti Nandutu kyebudegaani abaakimuyingizaamu bo tebalabikira mu kamera yes duli ffe twalondanga bakkaawo ba disitulikiti ng'akakiiko ka Service Commission ke kamuwa olwaleero byaddayo biveeri mwemulio nti babaweereza ekwero kyaniya ekwero ja Kasanda notukamubuuza wasusa otya sebo kati waliwo n'enkola
tulina akakiiko ka Service Commission naye omuntu anaatuula mu kifo ekifo bagenda okiranga nga kijiddeko anaakituulamu mugenda okuteeka application nga already application nga waliwo gwe baalagidde ajja akitwale. Which type of government is this of 40 years? Yes, we are protecting the gains. Yes. Have done a lot, have to protect exactly. them. Nanutu yagude bugwe mu kinnya cha. Yagude mu kinnya. Ne baba bamukubye. Bamukubye. Atuse n'okwetunda mu maaso ga kooti. Na confessing anaga amazima I was set up. Monsonyiwe eri bannayuganda ne bannakalamojja egayino. Exactly. President Speaker yalimu. Ne Speaker yaliko. Nabanja yaliko. Kasaija. Ono wawa nene no onani waliwo mulala wano gundi. Naye yaliko kwali abanene. Ne Uganda banene afetola bye binene. Kati gwe balamu bakugamba. Kakati Headmaster w'essomero abye nnoni. Ebyo byonna tujja kubitunuulira naye era muziki baki. Balamu kugamba. Headmaster abye nnoni. Kati mukole ki? Yandi badamanya nti kakati zino zo ziyamba basomesa. Eggwanga Uganda gye lirimu kiringa kugamba nti omulambo gufubutudde omusezi kuba biri otaasaani. Wamekirumira nagaye ebibozi byonsi byagala otaasaani binsesa nti omulambo gugoba omusezi kutaasa omulamu kuba omulambo gwafa ono yalumbye gwaki kikuba tugende lindako tubadde tuludde olabagana nakikugambye lulinga tutandika abasajja abadde bakwatibwa emabega kawo kiki ekibadde kibakwasa olina abaasa Doni bameja omwacha Doni nabaasa bamulemedde nasasira gwe baata tulina abantu balina kibala ate bagamba nalaba investigative story NTV gye yakola ti abasirikale oba ngambe bajjeno basoba mu 20 abakakwatibwanga naye tebatwalibwa mu kooti ninga bavunaaniwe emisango bana abamu bagamba nsonga za bulyake bwe bazigamba tejamanyi kituufu anti kati change ninga bagamba CDF yakwata nti yalagidde bakwatibwe ekiri emabega waakyo is power struggle. Power struggling to where? Ati kati ekizibu ekiriwo nti President Museveni yabala nga abala byonna byeraga nga omuntu gwe yandyagadde amuddira emibigere yalibadde mutabani we kitegete naye neerabira nti era babadde bajjamu nnyo boolaba bonna bajje n'abakadde majje abala bawumuziddwa by force nga bandibadde tebannayagala kuva mu majje ga gavumenti naye ekiseera kya President Museveni kirabika kikoze eki kituuse kati abaana bano bafuna obuzibu nga Ben Kiwanuka bwe yafuna ne Edward Muteesa n'obodi nti bajja ne baba mu age bracket yemu ebirowoozo byebimu entambula yemu favors kumpi zezimu naye okuwangana ebitibwa kugaana olwa hierarchies exactly kakati ono Muhoozi ayina kyakola kati ebiseera bino byonna okulaga nti is above eno factor nene nnyo mu magye okwo factor nene okulaga amaanyi go kinene nnyo lwaki ekintu okikutta otya obeera semaka awaka n'otandika okusenenva wadde go waziguza ereese ekwogerako adabamikirumira Muhoozi asenenva powers z'oteeka ku banno zimatali ate mulimu egi yetya yemu luli President Museveni abadde ajja n'alicruiting abaana ba senior 6 n'aba degrees and whatever what happened in the army now abayingira babajjawo okyabalaba kuba balanganga oba olina senior 6 oba olina degree come and join the army kati bya selective kati biriruddawo mbulira we biri
oli mu Uganda nange mwendi nze sibinamu interest sibimanya ne bwe twatikidde Makerere chansala yabuyimidde n'abagamba mugende munoonye emirimu eggwanga teriyina mirimu ekyo kyo yakyogedde nina kyemba waayidde Uganda iragawa igenda mu maaso gwe togira nti egenda mu maaso tewali tusonga mbere twaziŋŋama Uganda gwoyina katengo ko mwami Kirumira nze ntunula butunuzi Uganda etambula naye emisolo era n'omala ogamba nti Uganda etambula abanange simanyi kiringa kusanga muntu abadde ajjanjaba omulwadde n'omubuuza nti gwojjanjaba olisaale ali atya waliwo omulamu gwe bakwatira engatto munga oli omusanga mu kakubo k'eddwaliro ng'akutte engoye engatto omugayi munange omulwadde olisaale atya oba mukudaaze nnyo aba afudde Mwami Kirumira bw'asumulula ebibuuzo olwo nze mba ntandise aneda olwo kati nze mba ntandise kubanga ogambye mutwafadda naye osanze ekizibu ekisanja ky'ogenda okukulembererako nga kansala eyalondeddwa ogenda kulembera abantu abaavu bagenda kugula sabbuuni omutwalo emisolo wagiwulidde sina gyokka kati bino tujjawo abantu nabo mu butuufu kababirabeko atoyogedde nga egiyamu mwenna temulabanga ku gavumenti zikwa ffenna kitulinze gavumenti kasejjibwake esente zonna eziva ebweru kyekitukuba kati timulina kirala ebintu okulinya esigala eyina okuyimirirawo kati edda ku ffe twali ku Amini nga twozesa butanga tuddayo ku kyamuzeeyi sanctions kasazisibwa ku nsi babba ate ya Amini yaddira gundi ze yayina Amini kye yakola ekyenjawulo yagenda naddira amafuta ge yayina agalizaavu ezaali ejjinja n'agawa abantu nadda ku cyenja n'avuga cyenja kuba ensi yali emwagala kisimanyi nti President Museveni ayinza yakisobola gwe tumusanvu mu kimu obimanyi nandi kyekyandibadde twetaaga tumulabeku tumusanvu mu kimu byafunye ku kisanja Kampala nga toyinawo amagye yenna akukoze no asobola gwe ebyo byonyumya byammwe bya Nuupu mwaba Nuupu bwe mubeera kubuulira ebyo byammwe no asobola so tugenze kati tuli bya nnaku nno kati olwaliro ekitole kya sabbuuni kyenkana kiro y'ebijanja ate amafuta nsigala byekaawamu nga galiko kakaaga kitegedde naye ate ekinewuunyisa kimu luli eddebe ly'emmwanyi limu libadde litwala kiro ez'ennyama meka awaka kati genda olabe sente eziririmu ffe waffe ennyama nno kati yeerinye yeegi awo tujja owamwe ekyali kumeka gumu kitundu atiwo ekyo nawano ebiri ewaffe tugigula ebiri era ndi mumativu abamu akanyama tugenda kavaako oba tusigalire ate nga nkuwa ku statistics asembyeyo omuntu asembayo okulya ennyama mu Uganda asembayo okulya ennyama alya hafu omwaka nga babaliddeko n'ebifi byalya mu lumbe twaliza muli kati analysis oyo omukolera wanaawe sokoleke nti omuntu mu mwaka mulamba alya hafu ku nnyama bwagula ennyama ne bawaako abaana naye gye bamuwadde ne gyalidde mu lumbe ne ku mbaga tulya hafu omwaka hafu aginywezeza asembayo okulya ennyo okulya obubi alya hafu kyobalaba nti omuntu agamba nti Uganda egenze mu middle status income aba mujega mwebala okuva gye twatandikire basebo ne banyabo mwebala okubanga muwuliriza mwebala okubanga mugoberera Friday tugisiibudde enkya bw'osubwa Saturday drone ndayiro fiira wano bagenda kubika kubanga buli kintu kyolowoozaako ekitrendinga mwekiri buli kyolowoozaako ekiyinza okuba kyosubiddwa wiiki eno mwekiri kati gwaliko kyeyalinga olinde link gundi yenkya notification Saturday drone muzimanyi saawa zaayo bulijjo saawa ezi tuba twagguse dda muzikirize mbasibulire wano olunaku olwaleero atakumira musaala bankuumire